muzadde munnange bino mbikugamba amanyi gagenda kukuggwa nga bajjayo Naomi bajja mujjayo naawe okulukusa amaziga osangula amaziga bwoti ojja musa mu motoka omuvuge mpaka waka kudolye wesiga bajja kebera Naomi tebajja kufaayo maama oba olina pressure oba olina sukaali oba olina biki ebikuluma bajja kakutema nti si luute lulimu alina kawuka maama ojja kgenda nga bwojjanja baba okomewo weka ojjanye okomewo weka okomewo lumu ojja kudda ogeza kufumba mmere oleese mmere bakube essimu maama twanji okomawo nti nkomawo oleeta ki mmere nangoye toleeta kiki Naomi afudde ffe tukomawo ewaka ojja kukiriza nti wali olina omubuulirira let's stand together twesupporting bw'oba otandise eddagala musajja gwe mukazi gwe mirango oyagala mirira mu budde toyosa kumba neighbor wolinga atalina kawuka mukume nga mulamu tokola ensobi okumusiiga obulwadde Lizanyo wano ku Katwogele amanya nze Shadik Smith nga bulijjo okuba nga kutuusaako interviews, exclusive interviews eziyigiriza ezisomesa eggwanga oba oli awo zisobola okuba nga olaba okusinza mu nsi yonna gy'ozirabira ate neziba n'ezina kyezikwongerako olunaku olwaleero mwaka mupya omwezi gwa January tuli mu mwaka 2023 era njagala okubuuzaako gy'osinza okuba nga otulaba kansubire otulaba bulungi nnyo twagala okwebaza akensusa okuba nga osubscribinga ate n'otugoberera ate n'osharinga ne information netuuka ku bantu abalala olunaku olwaleero nsinzidde side z'ekazo mu kibuga Kampala division ye Kawempe nga nkyaliddeko ku mukulu amanyiddwa nga Mr. AIDS omukulu Ssennoga ono yavaayo okulaba nga akwasaganya ensonga za akawuka akaleeta siriimu ng'ate azikwasaganya kannabwala nga advocate sekyokka nga alwanira eddembe lyabo abakayina n'okuba okuvaayo ng'asomesa ababatannakafuna okulaba nate bakeewalira ddala okuyita mu misomo egy'enjawulo okuyita ku mikutu egy'enjawulo ng'embadde mujja mulaba interviews kyemmanyi emboozi ye mugiwulidde ekimala wabula olunaku lwaleero tulina kwatunira ebintu nga bisatu bina eby'omwaka 2023 naddala ebikwatagana kawuka akaleeta mukenenya era nga ye atuuseewa mu project z'okulaba muno akalwanisa era biki ebisinga okumutawaanya basically tugenda nnyo ku challenges because I think achievements zibaddewo nabaddewo challenges nyingi nnyo so mukulu njagala okuyita Ssennoga olusinyana ate okuyita Mr. AIDS naye nkuyita lirwa I prefer Mr. AIDS kubanga ye umbrella mwe tuli ate kyensinga n'okwagala nkwaniriza nange nkutanyisa okulaba oli otya eno twebaza Katonda bannange happy new year sebo happy new year to you tanyisa okulaba ekifo webale ekifo kirungi mukama akola ebyenjawulo twebaza Katonda amina olwa buli kimu ekigenda mu maaso nze Hassan yes nze Ssennoga nze Mr. AIDS nga nkola ne Ssennoga initiative for positive living awamu ne serving lives and marginalization Islam omulimu ogwaffe tegujja kukyuka paka ensi lweriggwawo oba erikola naye tegujja paka yetulivaawo ffe buli muntu yenna yena akaddiwa waliwo k'ebiro nga mulenzi nga muvubuka ate buli kintu kibaako time yakyo buno obudde bwe tulina bwe bw'okwogera because the only weapon we have nga Ssennoga initiative nga Ssennoga family is to shout, is to talk, is to kusindika obubaka nga tukozesa omumwa gwaffe n'emikutu emintonotono gye tuyina exactly kwogera kwogera facts with evidence okitegedde ntandise ngamba nti buli kintu kibaako obudde bwakyo abasinga abalokole bagamba buli kintu kijira mu biro byakyo naye Smith bwe bagamba nti naaba oba obudde buba bwakunaaba naaba twaliwo akugamba nti naaba buno obudde wegamba weka nti kanaabe okitegedde naye time egenda kutuuka ng'okaddiye otonaabe bannaaye naaba nenzira obuto noyingira obuli newebaka ne bagamba bannaaye gira sala enjala nja kusala ngenda kukyala waani okitegedde banesenya amannyo olinamu erinnya olimu osenya eki naye kati bibuno naye kati oba olina amannyo nga mwegali mu kamwa olina akasenyasenya
right? Yeah, Bukikwatako okusenya. So bwe kiba tulina abantu bangi abalina akawuka ka mukenenya. Twalekeko ku numbers ezo because nasemba okuwulira nawulira statistics naziraga muno ate kasembedde nnyo ino mu bavubuka. Numbers right now ziringanga mu mmeka. Nze nno nja kwogera bwe nti since tutambulira mu byafaayo ate bimaze okuvaako tuli mu mwaka mupya nze nja kutandika nga nkulaga numbers ez'abavubuka abafuna akawuka si buli mwaka si buli mwezi naye buli wiiki. Kiba kinene muko. Ripooti eyakasembayo yatemula abantu bonna emitima negibeewanika. Ripooti yafuluma nga tuli towards World AIDS Day, yafuluma nga ebulayo wiiki nga 2 towards December, that is last year, nga tumaliriza omwaka. Batugamba nti bawandika ekigambo mu mwasoma oluzungu munatuyambako. Approximately 570 every week abaana abafuna obulwadde abali wansi w'emyaka 15 kwabi baba bangi buli week, every week abafuna akawuka ka mukenenya nga bapya tebamanyikiddwa ku ki. Amakulu nti abafuna akawuka bo basigala bakyajja. Tukoze omulimu omulungi naffe gwe twewaniramu ntukoze. First of all twasuubizibwa manyi tuloota. Bwe tumala okuloota ne tusuubizibwa. Gavumenti ya kuno ekulemberwa President Museveni twali tuli awo nga ngali ekkololo n'emiso y'ebyobulamu nga bakubawo ekigambo nga bagamba nti by 2030 twagala okulaba nga Uganda enyumya nti bwali bwe buti twalina akawuka mu ggwanga lyaffe. Mutima ne ngamba gavumenti awo netaddewo amaanyi. Gavumenti bakaita kabuli ngeresa akabuli nga right now tugamba muno bwali bwe buti mu mwaka ogwedde nga Ebola atuli bubi okitegeera oba COVID. Yes. Ngera tugambe ennaku 14 zonna zijja okitegeera. Gavumenti agamba mu 2-3 buli omu ajja tula mu ntebe ye tutandika okukuba emboozi bwe bwali bwe buti nga bagamba jjayo empeke. Bwali bwe buti 1986 Fiire n'akola bwati. Bwali 1997 97 Livingstone Kasozi n'afa. Bwali bwe buti Gundi n'akola bwati n'alangirira. Kati era naffe nga tugamba tunyumya olugero tugamba nti bwali bwe buti nga tunyumya ku gaali amatongo nti awaaliwo abantu awo ekyalola kawuka. Nga we've just declared nti Uganda is AIDS free country. Naye do you think it's possible nga tetukoze kisoboka? No. Do you think it will be possible tunafuna achievement yafeeyo nga abaana abafuna akawuka ate nno bato 15 ku myaka ameka tugambye 5-7 every week bakajjawo olowooza mu basajja abakulu abasajja n'abakazi abakulu abatuuse okuba nti babazaala bakazi mwe mussa abaana basajja mwe mussa abaana. Nali it was 1st December nga tuyingira mwaka nalina ekifo we nali nga ntutte lubricants ntutte condoms ntutte prep leather n'abasawo kebera STIs. It was a moonlight. Ogenda ku guest house n'osanga omusajja nga ayingiza akaana n'ogamba mukulu yakona bukonyi naye nga akaana kato kayingiza mu guest house n'obagamba bannewo yantya oyo mugagga wa waneeno twamumanyi okitegedde yenkola ye naye nga asomba n'aleeta. I'm telling you abasinze okutambuza obulwadde nze ayogera yansobole mukazi mukulu 43 years edda kyalinga ku bakazi bakulu kugenda ku baana bato era nayo yengeri emu gye wakafunamu ekyo kikyaliwo oba bannaku zo baana bato basiga n'abaana abato weekiri ate nnyo kimaze okuzuuka nti bano abasajja bano abakulu
nabine ebikazi ebikulu ebisiga abantu obulwadde they are collapsing now bagenda mukama akutta olweyo ayera ensigo embi eveewo mukama nga yakola omulembe gwa Nuwa nti bano baveewo ne breed empya enentegeera naye n'abano abazikirira bali mu kwefubako ensigo kanyeebwe etazikirira bagamba sigenda nzekka omukazi kye yaŋŋamba yansiga obadde yaŋŋamba nti tofa wekka olina ofuna ne bwokola ki boofa nawe entana y'omwenyiga era yansindika mu myaka gyange genda okufa n'obuwalawala obutotto obwo bawala nnyo nja kuwangana sente onoba ozaagadde awo tutuuse ne kati okitegedde mu 2023 exactly abaana bano ate ab'obuwala balina needs nnyingi ze beetaaga they are basic ezimu they are basic ezimu luxuriously iPhone 14 yeah kind of tablet kubanga smart TV waka yeah simanyi mwana bwayinza kutukubanga alina smart TV waka alina smartphone alina smart watch omwana emyaka 16 walabe akatambika Pretty Nicole kati that awotulaga just imagine Pretty Nicole okundabika ye bavubuka bameka bagusinga kale tugambe wabaawo nga yafunye ekisajja ekiko kyali kimusponsor ogenda out na biki bavubuka bameka ba Emma bayinza okubanga ayinza okutwala na yes oyanga ngamba muno abakyala bana bakulu bali ku taamu egenda obo kajukira gamba ku twaganga mu ssomero taamu egenda n'ebyayo kagamba ebigambo bino buli nze kati ntuso okukyayibwa abantu abananjagala banjagale abanankyaba bakyawe omanyi bwe twogera abamu bajja kuwaayira abala bajja gamba kituufu abala bajja gamba nedda naye nga naawe oliyo ng'oli muzadde gwe tuuza mwana wo abazadde bakoze ekimala tuuza mwana wo muzadde munnange nkukuutira omwana mu nsi muno atali mu layini n'omuzaala n'omuteekawo n'omuleka neyeteeka mu layini bw'onoomala n'ova mu nsi muno agenda fuuka ekizibu omwana talize dunia bwetambula afuuka kizibu obudde bw'omala bungi nnyo ng'ozadde omwana ofuna olubuto n'oyengerera n'onywa ebiragalalagala n'onywa ebireeba n'okola biki n'ofuuka kkala tayimu n'etuuka gwe omuzadde naye gwenjogera nawe tayimu n'etuuka naddala bamaama ebisa nebikuluma n'ogenda mu ddwaliro bakkuba n'empi abasawo abagoba eddalwa abasawo n'ojjako ettaka ng'ozaala rahumu oyo asobole okubeerawo ozaala hakimu oyo asobole okubeerawo hakimu n'omuzaala n'omupampalinga hakimu n'akaaba hakimu bamugema bamaze okumugema ekiro asula akaaba teweebase tata we yeebase muzeeye yeebaka nagana ogamba fulumya omwana wo genda mu ddiiro nkooye eyamwezaalamu omukazi muzira nnyo omukazi gwe njogerako aba n'olubuto nagenda mu ddwaliro wangi nga teyakola kusikanya n'omuli n'ogumu munda omukazi yayingira labor ward nga takkiriza nti omwana omu akomawo naye oba bombi n'afuluma labor ward nga ye mulamu nga bali mayiti abaana babiri bazadde n'afuluma labor ward ng'omwana omu amulina omu nga mayiti ne bamujja mu labor ward nga ye bamuzinze ng'abaana bo balamu oye mama gwenjogera mama ye muntu afiirwa omwana omu nga azadde kato ne waswa n'afiirwa kato ng'akaaba kato afudde n'ayonsa waswa nga wakuba essimu gye mu nyambe oye mama gwenjogerako mama n'okwata essente olwaliro ogula ebintu by'okutwala ku ssomero Smith nga okubituka mu ddiro bw'otye mu bungi bwabyo kubanga ayanjudde kulako obuzimu ogeza okukola okwanjula onfuna bulungi nga bingi ate nga bya bbeeyi wakakadde kalamba ng'ogula bintu tekuli fees nga tebya bbeeyi okutta emmotoka ovuza omwana omutati ku ssomero atuuse ku ssomero abaddeyo wiiki esooka wiiki yakubiri wiiki yakusatu bakubye essimu nawumenga tawona kulwala nawumenga alwala mama kyosooka otegera nti lubuto omwana yafuna olubuto mwana yasoba biki okiwulira ovuga emmotoka bamugyeyo ku ssomero muzadde munnange bino mbikugamba amaanyi gagenda kukuggwa nga bajjayo nawume bajja mujjayo naawe okulukusa amaziga osangula amaziga bwoti ojja mussa mu mmotoka omuvuge mpaka
kudole wesiga bajja kebera Naomi tebajja kufaayo mama oba olina pressure oba olina sukali oba olina biki ebikuluma bajja kakutema nti si luti terulimu alina kawuka bajja kugamba omwana ono gwe tuleese alina kawuka ekimuluma kamukenenya kekamutwala naawe jjukira revansi gikube omwana walala omusujja amira empeke n'azimalawo nedda omwana amina okusabira empeke naga empiso mama bankuba empiso tebampa mpeke kuba sizisobola naawe mwana gwe nyina okimanyi nti empeke lutalo okuyita mu kamwako lwaki ng'okimanyi ajja kulwala bajja kumwetika mpaka kiruddu bamwadimitinga ekiruddu mama ojja kgenda nga bwojjanja baba okomeweweka okomewo olumu ojja kudda ogeza okufumba mmere oleese mmere bakube essimu mama tuwanji okomawo nti nkomawo oleeta ki mmere nangoye toleeta kiki nawe mafudde fe tukomawo ewaka ojja kukiriza nti wali olina omubuulirira it's never too late for you to sit with your baby girl omwana gwolabanga omuto baby girl wo baby boy wo eri amulabanga husband material ate abaana ennaku zibalina enkola gye bakulamu eyeraliikiriza omuwala atambula obutambu kubanga abaddewo waka emyezi kagiri emeka se ebiri bamulabanga mukyala wa waka gwolabanga baby wo mukyala wa waka oliyo bwamulaba wa bodaboda mulabanga mukyala afumba ewaka kyangamba okitegeera nkifuna bulungi bebaana bano bebasaba ssente ezigenda esiba enviiri yes ezibakuza exactly n'omuwa ssente ezisiba enviiri naye nga tomubuuliridde nti okumuwa ssente si lutalo muwe ssente oyagala mugulira simu gimugulire kuba wuwo gw'omuzaala naye mutuze omugambe bino mbikuwa naye ABCD okitegeere ekyokubiri bano balaba sirimu atambulidde nnyo mu myaka gyaffe lwaki omulembe mwononefu si mwononefu not as such tulowooleza kumpi okitegedde in the morning nozuukuka singa nafunayo emitwalo ebiri toyina mulimu gwokola era n'okwata essimu n'okuba babrush ompayo emitwalo ebiri ndakuwayo omutwalo diru yange y'ebiri n'okubira ne kasimu mpayo ebiri ebiri nja kukuwa esatu jangu ginone ngenda kukuwa esatu odayagala ebiri agambye meka jangu oginone noyambala ogenda oginona no money for free naye ogeza kuna mitwalo esatu gyokka si gyokka webale nnyo okitegedde kati tabbu weeri abaana bano omwana ali mu senior 4 senior 3 ali mu form 6 ne okuva ku form 4 paka form 6 asomye ng'asomera ku Ddagala mami daddy anti tamanyi kisoboka omwana abane essimu waka mu nyumba temumanyi omwana alina essimu olaba zikukusa mu masomero okitegedde ewali strict ennyo tebalina metro ne balina biki naye ng'omwana abane essimu kati ekikyatta abantu baffe olwaleero butayogera oba twogera naye ng'amaloboozi gaffe no tetwogera twogera lumu nga wali AIDS day etuuse gwewerabidde nawe Uganda ffe ogyerabidde twogera lumu nga wali AIDS day etuuse olugamba nti ebulayo omwezi gumu tujubilating on 8th day buli omu nga mudabo interview ono nga agendabo batimba tasonga ewanika emirongoti guninga ewanika emirongoti obulamu nga buyita government nga wanika emirongoti TV nga zibeera busy nnyo nga batimba buriboni obumyufu stop HIV bla 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 olugwa tubanga abasibudde akawuka mu ggwanga nga tuddako pretty what's wrong with you guys? Government one ya commanding nga tuli mu COVID ne bagamba twagala mamotoka ne gajja tewali company yali ekola tewali bali bayingiza misolo twali tuli ku lockdown feranga batugadde fe abazunganga ab'emputu nga tutambulira batukubanga miggo okitegedde naye basomba amamotoka oga nti amatwadde bakola okiwulira basomba emmere oga nti wadde bakola emmere neegenda gye yalaga yonna babasaba mmere naye bagetamu n'ebirungo butto bamuleeta nyanya bazireeta amagi bagaleeta amata bagaleeta okitegedde enkoko nazo naziraba n'enkoko nazo bazireeta tuli wamu naye nga kiragiro bulagiro what does it take okulagira negamba nti buli programu ekolebwa oba yakiduula oba sho yaki oba tugenda kukola ki ekisookerwako awareness oguddewo program
say something about HIV banaye tugudde wendongo naye HIV is real chakala ngomanyi endo ngenda kugwa obulamu busigalewo tusumulule endongo ebitongole bino bikoze ekimala because kwanga nze kitaso sikyajuwulira because mpulira zi UNESCO zwanirira abaana bato because ne byekusa because in fact byekoleredde byekoleredde kogamba because kitegeeza everyone has benefited byekoleredde abantu balirudda yes balirudda wakati abantu who is talking we are saying to maliliza by 2030 but who is responding to our crying? People are crying, hear her cry. Ule mwana mwala akaba. Here he's crying, omulenzi akaba. Who is responding? No one. Kalo owulidde, yes, somebody is crying, but who are responded? Guest house zigulawo buli kanaku lodge zigulawo every day. Nesiraba gundi zigulawo nga zizi. Every day. Osanga ekitongole nga bw'osobola ku values zaakyo. My goodness, wadduka emisinde nga mpoomu nnyo nga nnungi nnyo nga embeera eyaabwe baliwo kulwanyisa kaki kawuka naye once you go there n'obagamba bannange there is ABCD ne bagamba no otuuse leeti jangu nga tuggalawo omwaka in January osubmitingeyo gundiyo budget kati n'ogenda 25 baba bagalawo 25 January n'ogiteekayo ne bagamba unfortunately we are so sorry tetukyawa sente kitongole kirise kinomu tuwa consortium ne bakuwa n'amannya gaabyo bla 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 nagalinga ago naye n'ogendayo n'otuuka ne bagamba we are sorry you very late tugenda kukola tutya bwogende wagundi genda mu World AIDS Commission bwogende wagundi laba gundi people bayina obukyayi ku bantu abayina akawuka oba you get edda twalinanga ebitongole nga mu masomero nga PIASE Presidential Initiative for AIDS and whatever bikyaliyo mu masomero eno kwago gatambula gwembulira wa ku ssomero right now agakwetodde gomanya agali okumpi togenda wala nnyo wojja okusanga ekipande nga kiri branded bulungi nnyo AIDS kills wabera wali welcome smart talent show welcomes into school waliwo ekitongole ekimu kyesijja nakwogera ku World AIDS Day Fearless Day bajubilatinga that day bateeka omukola mu kisaawe ne basaawo ekidongo in the morning nakwata muvubuka ne tugenda mu kifo ekyo ne tukebera ekifo okulaba ko namugaa tujagenda after the show tujja kumacha tujja kerayo tugende naye tebalugenda tuli balogo tugendeyo nze bantu njagalayo ne tukerayo kumacha nga use condoms use condom obupale obwasala mu kisaawe nga bungi okusinga condom ezili used we are jubilating icon waffe avayo natandika ekintu kino bananga abakubanga akyali mulawa nga sobola okuzuuka bya abantu empi n'akamala because is feel proud yalekawo akaba lwaki ate let's be honest tuli mu kwegumya naye abaana ffe tubazaala gw'ozaala omwana wo gomanyi bwali gomanyi embeera gy'ayitamu okitegedde amaaso gamuli naye omanyi omwana nga amaaso gamuli mu ngalo otasa mutaase Philip oyo mukazi muleke tonnatuuka oyo muwala muleke mwanyi twakola batugamba akyala bakulu bayo kyemitwe okitegera lwate twakola batugamba n'abaana binaku zino bakirowooza muganda wange bino ebigambo mbigamba ggwe nina abaana over 54 living with HIV ndowooza bayinza bategeddemu kakatinitini tisirimu aluma kubanga buli omu nga bw'ajja bwafuna ekifaananyi kye nga bwafaanana nga bwazaayibuse nga bwazaakoggose nga bazi ne tuteeka mu album era buli nga tujjayo album tugamba olaba wajja bwoti mbadde nsaba oleme kuddayo kakkana tabbu eriwo nti ng'oggyeko omuwendo gw'abaana abafuna akawuka okuba nti gweyongedde tulina obweraliikirivu n'okutya kw'amaanyi n'abaana abafa beeyongera
Togereko okusaidia eyo by the way kubanga tuvudde nga tuwasa statistics ne tukubira abazadde omulanga tugenzeko kombitongole katono togereko okusaidia bana abafa kiki ekibaitira okufa mu budde twandoza mu tebanatuuka kubanga asinga temanyi bafa olwokuba tebanatuusa budde tugereko ku challenges zebafuna kakati muganda nkagamba ebigambo bino bwe tuba tuziika tugamba naye ebiseera ebisinga abaana abalivinga positive life mukama abatanaba kugera kufuna bulungi you bear with me people mukama abatanaba kugera twali ngedda nze ayogera naawe at least nebala nange ndi muzeeyi genda gavaawo nebala nti ndi muzeeyi okiwulira experience joyina mu kintu kino nange ndi muzeeyi nanywa ku buugi nja kukiyimba kino wekinankomya naye sijja kusirika njogera mazima sijja kusirika abange nkolera kazo era wetule saawa eno nsula namugongo ne famire tuli wamu nkufuna bulungi mikwano gyange abaagala clarity look for me nawe noonyeza kituufu kumanya rate y'abantu abafa yeeyongedde ddala abantu abalivinga n'akawuka ka HIV lwaki accumulatinga dde twogera bino waliwo afa kituufu okitegedde owulire nkufuna tusiriikiriddemu awo waliwo afudde waliwo abadde waafa waliwo afudde waliwo agenda okufa kati ekizibu wekiva ekinene ennyo people are defaulting abantu badefaultinga ku ddagala abantu balagaya ku ddagala balagajjavu atugizeemu okay nabo gye bali abalagajjavu naye ate waliyo abatalagajjala ng'alikwata bw'ati ng'agenda oddimira n'alisumulula bw'ati bakebedde omwana alina CD4 5 7 10 ebizibu ebisinze okuleetera enamba zino okwambuka obadde ogamba bulagajjavu naye ate n'ogamba si bulagajjavu w'abantu waliwo obulagajjavu naye ng'ate si bonna nti balagajjavu ne wabawo ate obulagajjavu nga bwa muntu mulala oba okuba reluctant okulegeya okulegeza okusuula ennanga nze gambyeko nti ekisinga okujja abantu bano muzannyo njala okumira empeke eno tukayita kazannyo ekijja omuntu mu kazannyo kano okumira empeke eba njala ekimujja mu kisaawe injale si lwakwata sowa kusamba injale neofuna injale ng'obadde oli star n'ofuna ka injale wadde katono katya gy'okoma ogenda maaso ng'okyawaliriza olemalira ddala ofuna obuvuna ate obuki obunene kati here is the point nze ayogera naawe nanywa ku buugi obwa yellow era nkyabubanja tugenda mu budgeti manyi omugaso gwabwo bukolanga kikomando munda busiba mpozi nga babucupula kati naye nedda bwemanyi nedda ate bumanyi nayo mbumanyi okitegedde obunywa tampeko twanyweranga mu gamaffe onywa gameegi emu n'omira empeke omwana ava mu ddwaliro bamukebedde ng'alina binfection bamukebedde ng'alina TB bamukebedde ng'alina akawuka bamukebedde ng'alina pneumonia bamukebedde ne bamutikka ebbakuli y'empeke mikebe na mikebe nawe ogamba gwegenda omwana ono gyagenze ewaka ng'aleseyo 10 2 nanulira empeke emuweereddwa nga mu lunaku alina emirundi nga 5 okitegeera kye ŋŋamba tewali kyojja kummatiza gwe naawe ali eyampuliriza naawe andaba nti empeke eno onoogimira nga tolidde ekitukaabya olwaleero netugamba tulina akajanja kangi nedda tetwalwalira mmwe kale ne the government and the other organizations babeerewo okulabirira ku bantu bano abalala abanyigirizibwa bwe mba nina akawuka ka mukenenya ne mumanya nti nkalina mukola bulungi otuwa eddagala thank you so much gyoli atereera mukati kwa mu covid ano awulira muvaira nga simulwana olw'ebbula ly'eddagala omanyi kati luli twafunamu obuzibu nti ekawempe n'abatali b'ekawempe bali bafuniranga awo
jukira budget yali ekawo empe yokka kati twafunangamu obuzibu obwo naye bweriri bweriri ne wadde lingi litya terikolanga mmere empeke nyinyi okujimira etula ku mmere neryoka ekola omulimu gwayo. So the problem you cry omulanga gwa mwestawa zino kwe tuliko ku including mmere yo buujo obwo bwalimu ebintu bingi se bubaamu lumonde wa kipaapaali oyo bwamuwulirako bubaamu kasoya wakawulirako kali yonna bwa nti bizito byonna bitwogerako bubaamu akakuta akava ku popcorn kasoya wa popcorn akakuta kokka ka off kate kebakuba nabateka mu buwunga obwo kati n'ekiriisa kiri eri tuli wamwe so bagenda okuwa ekyugi kino okukinywa carbohydrates omwina mungi ate carbohydrates proteins ezimba omubiri oyinamu ekyokulya muli munda okukuse ate kikusibya olubuto tojja kukabanjala the same way naawe era omanya by the way enjala egenda tuluma nga tulina ebisuubiro kusala musanvu nja kulya era ejja kuluma naye bw'onywa ekyugi kyo n'ogamba waayi Mungu antaasiza kankinywe mireko empeke yange omuntu amira empeke ya tibbi amira nnya kani imagine namira ez'omusujja namira ez'akawuka balina infection balina ebizibu bingi nnyo by the end of the day omwana na withdrawing nagamba nedda sikyasobola ekijja kijje n'empulya binta kitadde ajimira n'emunyoola empeke yennyini egenda okutta omuntu naye nga gavumenti erina obusobozi. My crying is to government is to support the facilities we tujje Ddagala. CSOs we supporting organizations ezivudde okuyamba abantu we supporting come across them muba demanding mbagambe mwina stores tuzina muzi cross checking mwina security ntujirina mu dropping ewe ebintu mumanyi bulungi nnyo abanafuna eddagala obuugi buno twabujjanga oba babujjanga ku ttaso by then we banzi jukira omukyala abambi namukwano gwange sijja mwogera linnya naye nga akuja akaleeta netukanywa nanga Smith tumanye kusoma embeera yaffe tuteke ekikopo tuyiseemu olunaku mpaka lwaggulo kawunga. Obuugi buno bwali bulungi ng'ogyeko okuba nti babu brandinga nti waffe abalina akawuka era by then taso yatyakanga nnyo naye wala amaliro gaali mangi waliwo taso waliwo JCRC wowa netaso yakyaka nnyo by then waliwo mulago netaso yagenda wala lwansonga nakati era bwe tugenda mu byalo ewaffe olaga maama oyo ali mu taso naye nga tomanyi na taso gyesangibwa okitegedde so omulanga gwaffe guli gumu mumanyi bulungi abantu tuli mu January lero meka saa 2 era 21 nina abantu 378 abapya abali ku Ddagala bangi tetunamalako mwezi niwe do ina 38 tuli wamu kufuna omuntu wajja wano asuubira nti kwe mbanvaawo ngenda funayo kawunga ngenda funayo kakuugi kale ngende ntandikirawo obulamu production y'okuugi buna najivunanyizibwako togera abantu nga basatu gavumenti yaffe yennyini yasooka number 1 kubanga gavumenti njagirana ne ministry y'ebyobulamu okitegedde mubale nti oyo muntu omu okitegedde that is 1 2 ebitongole ebifuna ssente nga ziva mu gavumenti okuwayalinga mu bye ebitongole ebyemibwako gavumenti government aided organizations tuli wamu n'abantu sekinnoomu nga we are blessed financially. Kambuzeemu kekibuuzaawo obuugi buno production yabo ekyagenda maaso even without the government kangambe Senoga nina nze Smith abalinamu akasente nawe nsogera nembugula yes weebuli awo yanensi ngamba de sijiwulira weebuli obwo obuugi weebuli lwakubanga kati okubufuna olina kubanga olina akaki akasente mu nsawo obuugi obwo weebuli togera ku sente ngambeka because zina abantu abalala ekiro erikanana ekiro y'obuugi obwo asoke tukwira abantu omulanga under Senoga initiative if there are some people that are gamno so kugulayo kilo nga kangambe nga 10 nenzi wa Senoga initiative please kuba omulanga basebo ne banyabo ne bwotogamba nti Senoga nkuwadde sente zizo n'obufuna oba n'ongamba jantu bentugule akasawo kalamba kilo 5 kilo 10 nkwaddeyo bunga kilo 2 zizo gendo fafagane n'abantu bo jangu twogere tukikole ku lw'obulungi bw'abaana baffe abaana abafa bali mu myaka 2
tazadde mwana oluusi azadde akaana akalese nako ne kagoberera nako ne kafa so basebo ne banyawo if you there ng'oyimirira naffe tuyambe ku bantu bano abatandika eddagala bye basinga ennyo okunnuma kubanga alitandika mba njagala alitandike namaanyi aleme divaako aconcentrating tuggyemu omuntu omulala mu maaso ayamba ate omuntu omulala awo wennyini wengenda nange obasinza obasaba nti nno mwena abali eyo aba anti bamaama bakojja mikwano gyange gindaba wano ku Katwogele, let's support this initiative. Osobola ogamba ngenda tandika ne kilo 5 si kutandika na kilo 2 ngabo oyinza ga kilo 2 sina sente zanonga ne Smith kilo 5 zizo senoga bagamba abaganda kamuka mugwe muganda muntegera bunyo soga kilo 5 kilo 10 kilo 3 kilo 2 ana 5 10 2 3 5 noganze bawadde guno mwaka Smith ne waddeyo senoga initiative okwasiza ku government ne bitongo government olusi naye gamba nyamba nange nkuyambe tetwebuza government kye tukoledde tunaffe twebuze tugikoledde kino nga Smith omwaka guno tani namba yiyo senoga atandikira will give you accountability tujja kujja abana ndo bakulage nga tubawe ebintu bino so that nawo oliyo feeling satisfied so gwemulanga ko tubakubira so nga tuvudde ku kyobuugi kino awareness yo right now emala awareness bwogenda ku ground level wano wansi munange abaana bakola naye kimu kye tusaba government ezeewo enkola eruwa enkola eno ey'okubanga lufuuka oluyimba omanyi tuwulira nnyo etteeka mwaka ateekewo etteeka tukwatibwako ffenna nti kati nga kiri nti omukazi bw'agenda nga waluuta ku ddwaliro gavumenti amala keberwa kawuka oba ayagala oba tayagala eryo tteeka tuli wamu ekyokubiri nti naffe abatambula naffe twekubirize twekeberenga omusayi tumanye bwe tuyimiridde ekyokusatu nti omanya bw'oyimiridde ati n'osiiga akawuka oba kikoze mu bugenderevu bujja kufa naawe kuba ne bw'osiiga kikola mu bugenderevu wabewo ekibonerezo etteeka lya HIV likole you get likole ne bwe litaakole tujja kusemba ye deal to achieve the other goal ya 2030 okitegeera enforcing the law gundi asiza omuntu obulwadde nasala nga ayinaayinanga bwala bagamba nti gundi akutta omuntu abonerezebwe omuntu watege tuze mu court naganzi gundi yansiga obulwadde ng'agendedde okitegedde naye olwaliro omuntu agenda bamugubane ku mulimu okuba alina akawuka naye otabawo kikolebwa okitegedde tukola ebintu bingi nnyo nnyo naye ku kya HIV tuboleddwa n'okuboolebwa njukira bagaba emmere nja kiyimba nnyo mu covid bagaba emmere wawulirako abamu abayita abantu abalina akawuka nti babawadde emmere eri wano wati babawa abakanyama bano abalina obunyama bwe buti babawe ne babawa emmere ababaliko obulemu bakabona abasumba abuzibe mu kyaji benjiri abo babawa emmere abayimbi babawa emmere ne ba sex workers banneeko babawa emmere tebakyakola abakawuka mugende buli kudwaliro mufunire eddagala ne atinamba yo ng'ogimanyi mu mutwe bagenda kukuwa emmere tetwakiwulirako ekyo okiwulidde waliwo okuboolebwa okuli awo waliwo okuboolebwa okuli awo teyawanika mikono mbanga naye ati mukama mpa akawuka no olabirawo ng'ebizibu bikoze ki ng'ebizibu bikujjidde n'olw'ensonga eyo mbasaba let's stand together twesapotinge bw'oba otandise eddagala musajja gwe mukazi gwe miranga oyagala mirira mu budde toyosa kuuma neighbor wolinga atalina kawuka mukuume nga mulamu tokola ensobi okumusiiga obulwadde gyonna okuma musiiga obulwadde mujja genda mwenna lwansonga eri emu bwe ndwala nze Ssennoga neetaaga ddagala tuli wamu nga nawe lyeweetaaga bwe nzigwamu omusaayi neetaaga omusaayi ogwa blood group yange naye nga gwa muntu mulamu atalina kawuka so keeping a neighbor nga mulamu bwonna gwamu omusaayi ajja kutaasa asobola okuyamba so nga tumaliriza eddagala olikutte mu ngalo nese ku ddagala lino ne CD4 count n'engeri yoddimiramu so that naffe twongera otuteeka ettaffaali kulwanisa akawuka kano naddala mbavubuka akeeyongedde ensangi zino empeke nga bwe njikutera mugiraba sayizi za njawulo naye nga nayo bweti weefaanana nze njimira kuba mukwano gwange tujja kudda
tusomese likola litya olitandika ddi lwoli qualified okumira empeke efaanana bweti si default kyeki violodi kyeki defaulting kyeki okitegedde undetectable kyeki olaba confusing undetectable detectable positive and negative nebi confusing ntatosoka kudagana bakebelanga nga takawuka tekalabi mbo oli negative no nogenda ne begatta n'omuntu oba undetectable olwo naye awali undetectable aba detectable so please tuyimire ffenna twesapotinge twezeemu amaanyi n'empeke tulina okugimira bwekebeza nga olina akawuka accept noonyaako tutandika empeke eno kale tuyanza nnyo mukulu Hassan bwatu wabadde tugenda kuba tumukomyawo mu oftenly okwongera kuba twavayo naffe twanke omulimu guno okwongera okutuusa eddoboozi kwa if you shout muliwulira ate muliwulira videos nzitambula zigenda ku bantu ab'enjawulo omuzadde ng'oli wakateeka mu video n'abaana bagirabe mu holiday nga tebanadda ku ssomero basobola okutegeera muno HIV is real ate ddala gyekali naawe ali eyo ng'ogamba nja kumira empeke my friend it is not easy as you think ewe natugenda kwa tupimya mu episode yange genda okuddako n'omukulu Senoga Hassan gwenjagala okuyita ennyo Mr AIDS nga bweyita olunaku lwaliro sinzidde side zeno ekazo tujja kuba twongera obalambuza ekifo kino naddala mu activities ze bakola ez'enjawulo n'okwongera okuwa omulanga naye njaga bakubya omulanga olwaleero ow'ekikumi ow'ebiro 3 kanaana kaweze tugule obuugi tutandike ne bana abaana 38 tutandike okubanga tuba feedinga so that ne bana abatuuse maaso eyo ate tufuna abalala nabo betufeedinga so wenna gy'oli mu nsi yonna kyosobola okukola kyonna okulaba muno tukolera tuyamba ku gavumenti naddala under Senoga initiative tukikola amanya eddoboozi nze Shadik Smith nkoze ne mwana mulenzi Emerson Kala ku kamera takumira mpeera bankumire musibe bulungi mwera oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo